Eryato lino lyabadde litambulirako abantu olunaku lw'eggulo eryabbidde n'abamu okutuuka okufiirwa obulamu bwabwe. Wabula okusinziira ku bakugu b'amaato bagamba nti eryato eryenkana bwe riti lisobola okutuuza abantu wakati wa 20 n'30. Kyokka ng'olunaku lw'eggulo lyabadde lyetisa abantu abali eyo 50. Ng'oba oli awo kyekyaliviiriddeko okubbira ssaako n'okutwala obulamu bw'abantu. Was overloaded, like you see it there. If they estimate the number to be 50 to 60, definitely it tells you that capacity was too big for that boat. Engoye zino ezisimbiddwa ku buti ziteereddwa ab'enganda z'abantu abakyabulidde mu nnyanja Albert oluvannyuma lw'eryato mwe baabadde okubbira. Abantu b'oku mwalo gw'Effofo nabo kumpi olunaku balumaze balindirira okulaba emirambo eginnyulwa mu nnyanja abapoliisi y'oku mazzi. Zawadi Lundi nga y'omu ku baabadde ku lyato lino atubulidde nti yasobodde okusimattuka okufa olw'okuba yabadde ayambadde life jacket. Very important, as I've seen yesterday, because as I was putting on it, many people come and grab me, but still we are still floating on the water. Ono era agamba nti abantu abataabadde na life jacket abamu baamwekutteko nga baagala okutaasa obulamu wabula nga talina bw'abataasa olwa nnamba ennene. So I could not manage even to swim. Others were holding my hand, others were holding my head, others holding even ears to support them. Alayidde obutaddamu kugenda ku nnyanja nga tayambadde life jacket. Because it is what helped me yesterday to float on water. Can you imagine with 5 people? So with this colleague of mine, it is so advisable that they should do what? They should put on life jacket. Kyokka abamu ku bakulembeze bakakasizza ng'abantu be bakulembera wadde emirimu gyabwe bagikolera ku nnyanja bwe basaabalira awo awatali kwambala life jackets. Mazima tingenda agamba ngu boona baziine bayita abake baziina bokuba tulina unity ya marine karabyawo hano ekiragiro nti okusaba muntu okutemba mu maizi atalina life jacket. Bano era bategeezezza ng'amaato ge bakozesa okusaabaza abantu ku mwalo gw'Effofo n'emyalo emirala egyetooloddewo galina kukozesebwa mu kuvuba so si kusaabaza bantu. Ministry y'obusohe yagamba omuntu weena akugenda amaizi ayina kuba n'eryato eri na mita 8. So lino bw'okuba nolengesaniza liripiwa l'eryato ery'okusoheramu libaire tali eryato erikusaaniira ku transporting abantu. Kyokka agamba nti abantu abalina amaato agasaabaza abantu galina life jackets lwakuba tebatera kugakozesa. Bagenda mu butale obulihara, for instance kuruga hano genda Pakwach ara akatale ketwa Panyamur kali mu Pakwach district, rundi kuruga hano genda mu bichweka bya Ntoroko, abandi bagenda hano na mu Kongo akatale ketwa Chomya mu Kongo. Ago piwale ababo bayina life jackets bazibahereza. Abakulembeze bano bagamba nti bakoze ekisoboka okusomesa abantu amakulu agali mu kubeera ne life jackets wabula nga tebazijjumbira. Bibaawo kyonka egyo yona ija kulekya abantu mulingo bayina kulinda bwomezi bwawe kabeera ufururo kyonka oyina kubanza ku defendinga wenka na life jacket. Kino kyeyoleserwatu kubanga abantu babadde bayambako poliisi okunoonya emirambo nabo babadde tebazambadde. Aduumira poliisi y'omu Albertine Deo Obura agamba nti bagenda kwongera kaweefube okulaba nga abantu bongera okwerinda nga bali ku nnyanja. We've tried on radio to tell them to be very careful with the vessel that is in the water, be very mindful about their life, but here the order of the day is booze. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu ky'Effofo Beko Ngwen, guno omulundi gwakubiri ng'abantu bafiira mu nnyanja mu ngeri bw'eti ng'ogwasooka gwaliwo emyaka 7 egiyise. Yo poliisi etubuulidde emirambo egyakanyulwa. And as we talk now, we have 8 bodies. We are still hunting for more. You can see we have a police marine boat. Eryato lyavuddeko obuzibu lyabaddeko basambi ba mupiira nga bava ku mwalo gw'Effofo nga bagenda Lunga kuzanya mpira gwa mukwano. Bakaba planningire kugenda kuzana mpira Lunga. Timu yaitu ya Ffofo bakaba ni bagenda n'obwato kuzana mpira gwa Lunga kuli mu. Tekimanyiddwa abantu bameka ababadde ku lyato lino. Poliisi etegeezezza ng'abantu 32 bwe basobodde okusimattuka. Abatuuze bagamba nti ababadde ku lyato lino bali eyo mu 50. Juma Kiriya, NTV, Hoima.